Murundi ogwayita okwebaza obuzayo sente mekago wa SK eza kamera milioni 3 tukuwadde omwezi gumu ozinoonye ove mu ddiiro kyentegeeza mu muyambeko agule kamera naye njagala kwebaza abakyala abamu abali e Sweden bakuwadde sente obubaka bwo buno njagala mbukuwe oyongerezeeko biidhinillah saballa basenga n'abantu bakola bwe batyo ne beekolamu ebiki ebibiina balamu ne bakolamu ebibiina ne bayamba ku buki ku busiraamu senga obusiraamu buli wala naye mbeebaza abali e Sweden abakyala abakulemberwa omukyalo omu amalayira Allah abasiime n'ensi na buli kyonna ekirimu ye Allah amatenda agatendebwa naye gonna gajjudde mu bujjuvu na buli kyeyeeyita Allah kyali sebyo ebiyitibwa ebitende ebirala butuufu si bijjuvu eyajjula mu bw'omu ow'okusigalawo yekka ye Allah na buli kyonna ekisinzibwa waatali kisinzibwa mu bukyamu kubiriza omwoyo gwange afaanana bw'atyo Allah yasaana okubeera nga atiibwa n'okuteekebwamu ekitiibwa n'okubeera nga twegendereza obutagwa mu busungu bwe tusaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyakola ekinene ennyo okutereeza ensi eno n'okutulaga obuddiro bwaffe enkomerero yaffe bwegenda okufaanana kyetuva tumusabira Allah assa okusaasira n'emirembe gyali ebyolubeerera na buli yenna agoberera enkola eyo ey'eddiini eno ey'obusiraamu omusomo gwaffe gwe tuliko المشاكل التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر emitawaana oba ebizibu ebifeesinze abavubuka naddala mu kiseera kino kye tulimu twayogera omulundi ogwayita ku bukulu obuli mu buvubuka n'okubalaga abavubuka abaakulembera webeeyisa mu nsi muno Allah n'atuuka n'okubatenda n'ekitende ekyobukkiriza mu suratul kahfi Allah yabanyumyako n'atuga nti innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda baali abavubuka abakkiriza Allah mboomu mu kukkiriza okwo kwe baayolesa eri Allah yagaa nti wazidnahum huda ne twongera ku buluŋŋamu bwe baalina ne tubanyweza gyebulaba Allah yagaa nti warabatna ala kulubihim ne tunyweza ku mitima gyabwe nga Allah abanyweza naki abanyweza bil iman abanyweza n'obukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu stage ezi zonna omuntu mwayita marahil al-insan omuli atufuliya omwana nga akyali muto nembeera mu marhala ey'obuvubuka nembeera mu stage ey'okukula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga nti stage y'obuvubuka egenda kubuuzibwa ebibuuzo bingi لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 omuddu tagenda kuseetula kigere akijje mu bbaliro okutuusibwa ng'abuuzibwa ku bintu bina naye mu ebyo ebina an shababihi agenda kubuuzibwa ku buvubuka bwe
stage eno ey'obuvubuka nzibu, marhalatul quwa, yeeraba mulinga erina amaanyi ate nga kyekituufu. Kati amaanyi ago bwe gatateekebwateekebwa, ekiwago ekyo omuvubuka kyalina kabeere musajja oba mukyala, musiraamu si musiraamu. Olwaleero mulaba ensi ejjudde mu bavubuka bwe batateekebwateekebwa kubazza ku musingi mutuufu, ebizibu byabwe we bitoogerebwako, ensi eno eyinza okujjula omusaayi, ensi eno eyinza okufuna obuzibu. N'olw'ensonga eyo siteegi gye twogerako siteegi ya kabenje. Bw'ogenda mu masomero, emitawaana egiri mu baana abavubuka gye gisinga obungi, bodda ku sayidi eya gavumenti yeeraliikirira abavubuka. Olwaleero abavubuka bateekebwateekebwa bubi mu bintu bingi nga bwe twayogera, naye twayogera ku almashakil allati tuwajihi shabab, ebizibu ebyeŋŋanza abavubuka naddala ku kacco kano ke tulimu ak'omulembe ogujjuddeko obwononefu, ak'omulembe ogulimu abantu aboononefu, ak'omulembe ogulimu okusoomooza nga buli kyoyitako okusoomooza. Ne twogera nti ekizibu ekisingira ddala obunene dhaafu lwazinu ddiini, obunafu bw'obukkiriza. Omuntu bw'abeera n'obukkiriza n'abeera n'eddiini n'emufuga, aba mwangu wa kutebenkeza mu dduniya. Eddiini abavubuka gye balaakinga mu bulamu bwabwe. Eddiini bw'ebeerawo empisa zibaamu, eddiini bw'ebeeramu ennyambala etereera, eddiini bw'ebeeramu ensonyi zijja, naye dhaafu lwazinu ddiini, mu bisoomooza abavubuka bwe bunafu bw'eddiini. Law tamassaku shabaabu bihadha ddiini, senga abavubuka beenywereza ku ddiini ne baginyweza, abantu baalifunye akaweweero mu dduniya muno. Naye ekisumbuwa ensi n'olaba okukunama okuli mu baana abawala abavubuka, ddiini yesumbuwa. Amaka gaffe okubeera nga olwaleero temukyali nsa, ebizibu ebyeŋŋanga mu bufumbo, dhaafu lwazinu ddiini, ekigambo ky'eddiini. Weeyagalanga nnyo ng'okulaba abaana bo bagunjulira ku musingi ogw'eddiini. Baganda bange, eddiini y'entabiro, y'engule buli muntu yenna gye yalibadde ayambala. Bw'owangulira wano eddiini mu buvubuka, obukadde bwe bugenda kubeera bwa mirembe. Eddiini bw'eneeremera mu buvubuka nga teriimu, obukadde ogenda kunyiga biwundu byojje mu buvubuka. Be bantu boolaba nga akula ne bamuteekamu akapiira n'alwala endwadde ze yajja mu buvubuka. Naye ebizibu ebisookera ddala dhaafu lwazinu ddiini, eddiini yesumbuwa abavubuka. Era nabagamba omulundi ogwayita nti omuvubuka yenna alemererwa mu buvubuka bwe okusiiba, n'alemererwa okuyimirira ku qiyaamu leyiri, essola y'ekiro. Obuvubuka bwo nga temuliimu jjuzu ziwerera ddala 15, obuvubuka bwo obeera muloosi, kubanga we wali amaanyi. Emyaka egiddako awo ng'ovudde mu buvubuka, myaka gya ndwadde, kinsimbye, sukaali alinnye, puresha, kansa,
kati obuvubuka omuntu bw'alina okukolera eddiini nga tannanafuwa naye ebisoomozezza nnyo abavubuka bwe kubeera nga babuliddwa eddiini. Eddiini buli webeerawo ebintu byonna bitereera, ennyambala ejja kutereera ng'eddiini mweri mu bavubuka, okukunama tekujja kubaawo ng'eddiini mweri mu bakyala, abantu tebajja kunywanjaga ng'eddiini mweri, empisa tezijja kubula mu bantu ng'eddiini weeri. Naye eddiini kyekimu ekisoomooza abavubuka. Twakoma ku mulundi ogwayita nga twayogera ku al-aadatu sirriya. Mu bisumbuwa abavubuka ye masturbation, akasabbuuni, al-aadatu sirriya. Lwaki bagiyita aadatu sirriya? Kubanga omuntu abikola mu kyama, n'agenda mu kiyigo ne yeekolako emikolo, n'osanga omuvubuka alina omufaliso n'agukubamu ekituli. Al-aadatu sirriya, masturbation. Masturbation eri haramu. Wa uhilla lakum ma waraa dhalika. Mwebyo Allah byeyakkiriza, teyakkirizaako musajja nga hadisi yajja wadde ennafu. Hadisi nnafu ega nti mal'uun yakolimirwa man nakaha, oyo yenna awasa n'awoowa omukono gwe. Kiki babategeeza n'awoowa omukono gwe? Akwata akasabbuuni n'agenda mu kiyigo ne yeezannyisa ebitundu ebyekyama. Oyo Allah yamukolimira. Kati masturbation erina adrar, makhatir, erina emitawaana minene nnyo eri obulamu bw'omuntu. Mu mitawaana egiri mu masturbation, al-khalal fil afkar, ereeta endowooza embi mu bavubuka. Masturbation esuula n'eddalu, ekyankalanya entegeera y'omuvubuka kasita okozesa masturbation. Daaf at-tanasul, omuntu okulemererwa okuzaala. Nolaba omuvubuka muto anoonyeza okuzaala, awasizza, ezzadde libuze. Oluusi obuzibu bwava ku masturbation. Wa min makhatiri al-aadatu sirriya, mu bimu ebizibu ebiri mu masturbation, al-amrad, z'endwadde ez'amajinni. Endwadde z'amajinni zanguyira nnyo omuntu akozesa masturbation. Masturbation byebimu ku bisika shaitaani, bireeta endwadde ez'amajinni eri obulamu bwo. Mulaba sitaani engeri gye zisumbuwamu abantu, gye zisumbuwamu abavubuka abasinga obungi kukozesa nkola eyo. Bwe mulina endwadde endala, kansa, masturbation aleeta kansa. Masturbation aleeta okukunafuya mu nsonga z'obufumbo, n'obeera nga tozinyumirwa namu wadde eddakiika. Akuleetera obwongo bw'okukyankalana n'okugwa eddalu. Obusiraamu butegeeza ki? Obwali bubumbabumba ensonga eyo ne butulengeza ensonga enkulu esobola okutuyambako ng'abavubuka okuva mu nkola eyo ey'ekigwagwa.
ekkubo erisookera ddala mu kuyamba kwe kutunuulira obubi n'akazito akali mu kikolwa ekyo. Singa oteeka ebirowoozo byo nti enkola eno erimu akabenje eri obulamu bwo, eri eddiini yo, eri enkomerero oyo ku akhira, walibadde togyesembereza. Ekyokubiri, azwaaju lmubakkir, okuwasa nga bukyali. Neewuunya abavubuka abakeerewo okuwasa, abatali mbuzi za dhuhiya nti mulinda kusavuwala, awatali mu nsi eno gye tulimu nti amahale gali ku buseere nga musobola n'okuwoowera ku mitwalo 10 nga ge mahale, wallahi ne mukeerewo okuwasa ne mugwa mu bikolwa ebikyamu. Kubanga bamu ekibasuula mu mbeera ey'akasabbuuni kukeerewa kuwasa. Naye ng'okuwasa wano ewaffe mu Uganda mu kalica yaffe kwalayisi nnyo bw'okukompeyalinga n'ensi endala abasaba obuwanana bw'essente. Kale omukazi ne waba akusaba emiliyoni ey'amahale si kyekinene nnyo ku nsi endala, ne bwakusaba obukadde 5 si kyekinene ku nsi endala. Naye kibakeereyo okuwasa ne mukeerewa ku sayizi eyo gye muliko, ne mugwa mu haraamu asinga obubi abaleetedde obuzibu eri obulamu bwammwe. Eyalikedde n'awasa yasinga obuki obulungi. Nabbi n'atuwa ekkubo eryokusatu, asiyaamu, kusiiba. Buli olaba nga masturbation enkola eyo ekusumbuwa, siiba. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ya ma'ashara shabab, abange mmwe abavubuka, man istataa minkum albaata, alina obusobozi falyatazawwaj, awase. Nabbi n'awa amakubo, lwaki tuwasa? Nannyonnyera n'agamba abatasobodde fa alayhi bisawmi, akole ki? Asiibe. Gwe ng'omuvubuka osiibako ddi okwetangira obuzibu ng'obwo obukweŋŋanga. Masturbation yakusumbuwa, bw'amala okusumbuwa kuba tosiiba, ne weegomba n'endiga, ne weegomba n'embuzi, era bangi babakutte nga muli ku ndiga. Kubanga tosiiba, siiba. Assawmu, okusiiba ngabo ekutangira sitaani. Naye temusiiba, ne mufuna endowooza embi, ne mukozesa masturbation, ayonoonya obwongo bwammwe, ayonoonya obulamu bwammwe, n'anafuya embeera y'ekisajja, n'abaleetera endwadde eza sheitaani, ne mutuuka n'okwegomba ebisolo. N'olaba ng'endiga ekubigulira bulungi, n'olaba ng'ente ogyegombye, era n'okyama ku ttale we bagisibye ne bakwatiriza, ne bagamba mutabani wa Zeedi, mutabani wa Twaha, mutabani wa gundi bamusanze mu faamu y'obumyu, ne bamuteeka ne ku gataliiko mutuufu. Sheekh, abantu batuusa abavubuka bakoze ebintu by'otasuubira mu nsi muno, ne bagenda ku bumyu, ne bagenda mu nkoko z'abantu. Ki ekibasumbuwa? Musiibe. Mukole eki? Musiibe. Bw'ova ku ddaala ery'okuwasa, okuwasa kuganye kukulemye, siiba. Bw'ova ku siteegi ey'okusiiba, tuli ku makubo omuntu agasobola omuyambako okuwona akabenje akali ku masturbation ng'Obusiraamu bwe bwateekawo. Tuli ffenna Basiraamu. Ekkubo eryokutaano, kukozesa kubeera nga bakulumika. Kulumika kyeki mu Luwalabu? Hijama, tariqatul hijama,
kozesa ekkubo ly'okkulumika. Ekkubo ly'okkulumika ddagala lya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Genda bakulumike. Lwaki bakulumika? Mu mubiri gwe mulimu omusaayi omuvundu ogusiikuula emmeeme y'omutima gwo, ogusiikuula shahawa n'ekulinnya. Genda bakunaazeemu omusaayi ogwo omuvundu, hijaama, bakulumika omubiri mu nkola ey'obusiraamu. Kijja kukuyambako okutaasa. Olina omusaayi azaid, omuvundu ogwo ogweyongedde ogukulinnya ne gukozesa ebikyamu, n'otuula mu ddiiro ne weezanyisa ebitundu bye ebyekyamu. Mulowooza lwaki Allah yateekawo ekkubo liri? N'agamba nti nisaukum, abakyala bammwe abo, haruthu lakum, nimiro zammwe, faatu haruthakum anna shaytum, mugende nga mukulima nga bwe muba mwagadde. Allah yali badde atuteerawo amakubo amalala. Kyovulaba abavubuka okusoomooza kunene nnyo ku sayidi eyo. Wallahi masturbation eyonoonye nnyo obuvubuka bwabo, eyonoonye nnyo obulamu bw'abavubuka. Kati kozesa hijaama. Ekkubo ery'omukaaga, akthir, yitiriza nnyo okuleeta adhikaar, zikuyambeko shaitaani okubeera ewala ennyo naawe. Yitiriza okuleeta adhikaari buli kiseera ku lulimi. Adhikaari ez'okumakya, adhikaari ez'akawungeezi. Ekkubo ery'omusanvu, weewale nnyo okweyawula, okutuula obwomu. Buli wonootuulanga wekka oba oli mu luumu, kyebulaba obusiraamu tebukkiriza muvubuka, muntu yenna kusula atya bwomu. Sula n'omuntu mu nnyumba gwoneewuunaganya naye ebirowoozo ne munyumya. Lwaki obusiraamu butugamba okuwasa? Osobole okubeera ne munno, otuuka awaka munyumye naye. Kyova olaba era kyakabenje kinene nnyo omuntu okuba nga ali mu bufumbo nga tanyumya na mukyala we. Nyumya n'omuntu. Kati ekkubo erisobola okukuyambako okuwona makhatir al-aadatu sirriya, weewala okutuula obwomu. Noddaawo ne weeyawula, oli mu kasonda wekka n'olowooza. Olwo sitaani wejja n'ekuyamba ku birowoozo. Innama yaakulu dhi'bu al-ghanam al-qasiya, omusege gulya mbuzi yeeyawudde yokka. Sitaani ekozesa nnyo omuntu. Awangaala atya? Awangaala. Ne mu nnyumba togezanga omuvubuka n'osulamu wekka olw'ebizibu ebirala bingi ng'oggyeko n'ekyo. Singa ofuna ataaka ekiro, ani ayinza okukuwa amazzi? Sula n'omuntu. Muganda wo omuto muleete, tonnawasa obeere naye. Owangaale n'omuntu. Naye kati oluusi ebireetera ebyo ali yekka, alina omufaliso gwagulaba munene, ate shahawe emususeeko ng'agukubamu ekituli, ng'agutandikako, nga yeekulukuunya paka amazzi gamuvaamu. Naye omuntu w'omufaliso ogutuuka omugiramu amazzi aba ayise wala nga byakosezza ku mubiri gwe bingi, aba akosezza emisuwa mingi egigenda okunafuya omulamu gwe. Kyova olaba Allah tuteerawo ekkubo eddala eryamu, eririmu obuwoomerevu, eririmu okukakanya ebirowoozo. N'atuga nti awo n'anyiigira ennyo yenna ayita mu kkubo eddala eritali eryo. N'aga faman ibtaga waraa dhalik, gwe kanaatanda n'akozesa ekkubo eritali eryo, fa ulaika humul aduun, abo be balabe. Yabayita baki? Allah okuyita omulabe.
bayekera faulaika humul adun. Kitegeeza ensonga eno si yamuzanyo, esumbuwa nnyo abaki abavubuka. Bwedda ku baana ab'obuwala almusahaka, abaana ne beekola ab'obuwala ebintu eby'obusolosolo ebitategeerekeka, ne bagula biddule, ne bagula ebintu ebyefaananiriza eby'abasajja, ne batandika nabo okwekolako emikolo, oba bo bennyini okusisinkana ng'abaki ng'abawala. Ebyo byonna ebizibu biri mu baki? Era abavubuka betuwulira nti baalumbye omukadde ku kyala aweze 7 ne bamukolako emikolo. Eyabivaako edda myaka 3 tamanyi na musajja mukazi wattu, naye abavubuka bamuyingirira kirindi ne bamusobyako. Mutunulire ebizibu ebiri mu bavubuka, ne basobya ku nnamukadde. Oluusi mukazi wattu ne bamulwaza n'obulwadde, naye nga byonna emitawaana giri mu baki? Mu bavubuka. Kale al adatu sirriya tuli fena mu bisoomoozo ebirala abavubuka, nga nvudde ku nsonga eyo tugyegendereze. Basiraamu muyite mu makubo ago gentemye abasiraamu gwe bwateekawo, gayambeko mugalagirira abavubuka bangi bapookya n'obulwadde obwo obwa masturbation. N'amasomero mubuulirire nnyo abaana, muleke kulekerera abaana b'abannammwe, mubabuulirire nnyo, muteekewo omubuulirize azimba abaana be mulina mu masomero. Bino bye mugira simanyi bakansala ne mbaleeta mu ttaamu, bakansala akansulinga kyoyo. Mufune omuntu alimu eddiini ajja okubuulira abavubuka ensi bwetambula ng'abazza ku akhira. Nibaleeta omuntu ayogera bigambo biwoomerera mbu kansala. Muteekewo abantu abatendeke mu ddiini babuulirire abaana, baba kansulingi, bababuulire obulamu bw'ensi eno n'obulamu obwakhira. Naye oli aleeta omuntu kansala yennyini gwaleese, naye yeetaaga ku kansulingibwa. Yeetaaga kansulingi. Olwoba otunuulira n'ogona akansulinga ki? Yeetaaga naye ku kansulingibwa. Muleete abantu abalimu eddiini. Ddiini, baganda bange, eddiini yezza ku muntu. Naye munaleeta abantu abasibye amataayi, simanyi ayambadde kooti, simanyi amu kansala, mu professor, simanyi from where, na simanyi nakuguka from simanyi kiti. Iwakuguka okuguka ki? Eddiini ogimanyi. Teeka abaana b'abantu nga mubazza ku ki? Ku ddiini. Mutemulaba amasomero agamu gakola n'ebintu ebitasaana. Ne baleetera abaana mbu okubabuzaabuza obwongo, simanyi covid yabakosa nnyo, ne baleetera abayimbi mu ssomero. Bu covid yayita nnyo mu baana, tubaleetera omuyimbi ababuzeebuza ebirowoozo. Tiri ssomero modulo ki? Ng'era nange nkwata mwana wange nga mpayo school fees mu eryo. Omuyimbi omuseegu yenna ajjudde n'ettatu, nolanga abaana bamulwanira, bamusikako omujoozi gw'ayambadde. Amasomero agamu nago gakoze kinene nnyo okuseegula abavubuka. Kyegayambye wabula kuseegula baana. N'obalaba abaana nga bayayanira omuyimbi. Biki bye tuteeka mu baana? Be bavubuka olwaleero bitukuza, abagenda otufuukira ebizibu, abagenda otuguzaawo ennyumba. Funguwa mulanga ayogera Oluswayiri, n'ogaawo obudde bwe yamala mu kuyiga Oluswayiri senga yabumala mu kuyiga mu Qur'ani. Ni fungua nabanga fungua. Kalo utafungua sasa utaona. Kakati nga tuvudde awo ku nsonga eyo ey'okubeera nti nno abavubuka balina ebibasoomooza, al iddimaani ala al mukhaddarati wal kuhuli wat tadkhin. Abavubuka okumala obudde bwabwe mu bitamiiza, al mukhaddarat enjaga, al kuhul omwenge, wat tadkhin n'okunywa sigala oba okunywa shiisha. Ebyo bisoomoozezza nnyo abavubuka okumala obudde bwabwe
mu bintu ebitamiiza. Mutera mbiyita mutya nti oyo ali soba. Omuntu anywa atya omwenge? N'anywa ebitamiiza, n'anywa enjaga, n'anywa shiisha. Olwo n'omwana w'omusiraamu gwe nalaba nja kumuyita mwana wa musiraamu. Nagamba munnombe eno mbeera ku shiisha wange, ne mujja ne munkwata mu mawulire ne munteeka mu bantu. Buno bulamu bwange. Mwana wa musiraamu sijja gamba nti saagala nnyo muteekako y'ekitendo nti musiraamu ku byenzize mu followi nga byakola. Saagala muteekako kitendo ekyo. Allah yasinga okumanya oba musiraamu oba takyali. Naye ku ebyo byolese kungulu tasaana kuyitibwa musiraamu. Ku ebyo byolese kungulu ninze maziika ge kulaba ali musaalira wenditiira ensi eno bw'aliba nsoosi nga sinze mu nsoosi. Omuntu afaanana bw'ati ajjudde buli kabonero konna ak'obwononefu. Shiisha, musiraamu, anywa omwenge, n'otuuka n'ogwokubira akalango omwenge, n'omumwa gwo n'ekifaananyi kyo nga gwokubira akalango omwenge. Kandi bange tubadde ki? Naye ŋŋambye nti nalengera omwana w'omusiraamu kuba ye kitaawe manyi musiraamu. Naye abavubuka obulamu bwabwe bwonoonese mu kumala obudde mu kugangayira omwenge n'enjaga n'okunywa buli kika kyonna shiisha, abanuusa amafuta g'ennyonyi, buuka n'omulaba ng'akutte omusokoto, omukka bwe gumuyita ku mutwe, mu matu, mu nnyindo, n'alaba nga waakabi. N'osanga nno bambi muvubuka munene amuyita bonga kaawo kalyeko. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. N'osanga abaana baffe abamu nga beegomba obulamu bwabo. Tuli ffenna basiraamu. Wa yu'ani kathiru min ashababu aidan, abavubuka bangi obulamu bwabwe bulimu basoomoozebwa min afati al-iddiman, mu bitamiiza bingi ebyonoonya obulamu bwabwe. Kyova olaba omwenge buli kiseera gufuna amannya ag'enjawulo kubanga abagunywa baki bangi. Omwenge omuntu n'agunywa muvubuka ne gwonoona obulamu bwe, ne gumufuula omukadde, ne gumubongola amannyo, ne gumufusa mu mpale, ne gumuyisa embwaŋŋwa. Omwenge. Abasiraamu mwebaze nnyo Allah eyatugaana okunywa omwenge olw'okukuuma amagezi gaffe. Naye omuntu yenna akozesa ebitamiiza tasobola kuba mu mpeke y'amagezi. Niyonoona mu ngoye mw'oli, mwenge ne gukubongola amannyo, ne gukuzimbya embuto, n'oba olubuto olumu ne zifuuka embuto 3, olw'omu maaso neene ebbali mu sayidi wena n'otumbira oti. Mwenge ne gukwonoona sheepu Allah gye yakuwa, n'obanga embuzi naalonga egyagaana mu maaso luzimbye neeno mu mbiriizi bugizeenu. Mwenge n'azimba alinga baaluuni ey'olunaana. Akati baganda bange Busiraamu, mbagaye ky'oba olaba omwenge buli kiseera gufuna amannya agaki ag'enjawulo. Ndoza mugamanyi nga mannya ki? Kubanga eri gye gwatandikira ffe nga tukula bwakata, walagi, tonto, afuge twakomako. Mulinawo agammwe? Engule eyaffe kumbucha muzuri sana. Chairman ani Chituzi Pirisina Bere Chibe eyo namanyaga mangi nno bannaye gawuda n'ekikumi n'okusobamu. Simanyi mukumbuzi mzuri sana
chairman yajja naye gyali kabiriiti bagatuumatuuma amannya ago okusobola okusembereza abavubuka okubakola ki okubasikiriza tuli fenna wadhurufu saaba tazidu fi hadhihi al-afa banange embeera egenda ezitowa mu bavubuka ey'ebintu ebitamiiza society yonna kebere y'abasiraamu basi abasiraamu muve ku mwenge olw'obubi olw'akabenje akanene akali mu bitamiiza ebyo ebitamiiza omuntu buli wabyetakamu bye bimutwala ku mbeera embi neyeegomba ebisolo n'akwata abakadde n'abalumba gye bali n'ayiganya ebisolo abamu ne bagenda ne ku bannyaabwe waliyadu billah abamu ne bagenda ne ku bannyinaabwe ne bagenda ne ku bamaama baabwe waliyadu billah olw'ebiki olw'ebitamiiza society bw'eneeba tennaba kugunjula bavubuka kubajja mu bitamiiza ntegerekisa obuzibu bukyali buki bukyali bungi n'olw'ensonga eyo ekigambo ky'okubeera nti nno ebitamiiza byonoonya abavubuka kigambo kinene ensonga endala mu bisomooza abavubuka almurafaqatu assayyi'a emikwano emikyamu emikwano emiki emikwano emikyamu gikoze kinene nnyo okwonoona abavubuka era ogenda okulaba guruupu bavubuka bali awo banywa mwenge bavubuka bali awo bebakuba ludo bavubuka bali awo balina guruupu mikwano gye giri awo ginywa njaga emikwano emikyamu kabenje kanene nnyo baganda banga busiraamu naddala abazadde abaliwo buli omu abeere musaale abeere wa kisa asaasire ezzadde lye mu kutunuulira baani mikwano gy'abaana bo omwana waani mukwano gwe yawma ya'addu adh-dhalim olunaku omulyaza amaanya lwagenda okwejjusa atuuke n'okuluma ku lugalo lwe yaqulu ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila senga omuntu ono saamufuula mukwano gwange wallahi abantu bangi bakyami nnyo abavubuka bayize emize emibi lwa groups olw'emikwano emikyamu saasira omwana wo otunuulira ani mukwano gwe ennyambala embi eva ku groups ku mikwano obutasaala bw'abavubuka buva ku mikwano gye balina tugende mu kiraabu gindi tugende ku biici gundi waliyo akayimba akafulumira waliwo essimu ey'amaanyi waliwo kino emikwano emikyamu ani mukwano gwo abantu babuze nnyo ku mikwano simanyiyo kintu kikyasinze kubuza abavubuka nga mikwano simanyiyo kintu kisinze kukyama abavubuka nga mikwano wallahi ne wobeera mu masomero okuddirira kw'omwana we obutasoma bulungi ogenda okwetegereza nga gurupusi zakola ki zaalimu bwe buzibu emikwano emikyamu omwana gyayigira okunywa enjaga gye bayigira obwenzi tolaba abaana bagenda ku yunivasite abamu nga bakyalina mbeerera n'ayingira mu siniya ng'akyali mbeerera naye olw'emikwano gy'asisinkana be bamulaga nti okyali fala okubanga okyali n'embuziyo bagenda okulaba nga naye bambi tayala kale raba ggwe nze nina omusajja ampa ssente yakulira bodaboda awo egundi oli amunyumiza wa special pakati gwe okubeera n'embuzi ofunamu ki bagenda kuwa kirabo ki mikwano emiki emikyamu gye bayigira kagenda okulaba kanne bwako bambi nga kaswala kafiiringa small buli ajja akagamba kirala bagenze mu mazina neefunayo munno wabeera otyawo n'otazinamu zinamu n'oyo banne be bamusendasenda be bamwambaza egyo emisono egy'okukunama emikwano emibi musaasire abaana bammwe buli omu alondere muwala we alondere mutabani we
ani ateekeddwa okuba mukwano gwo obuvunaanyizibwa omuzadde alina okubumanya buvunaanyizibwa bwe okumanya baani mikwano gy'abaana bo abantu baseeguuse nnyo olw'emiki olw'emikwano wallahi neegaba maka omukyalo otandika okulalambala giba mikwano be bamulagirira abalina emmindi egy'emitwe 9 be bamulagirira abasawo abakola ennyo okuwa eddagala lisobola okukubeeza mu maka ga Ssekyondwa wano mikwano kati emikwano emibi kabenje nabbi yagamba ta sallallahu alaihi wasallam uliriza hadisi obuwomu bwayo yeyitirira senga abantu baali bagitegedde yagamba sallallahu alaihi wasallam wala tusahibu illa mu'mina wala yaakulu ta'amuka illa taqiy togezanga n'ofuula omuntu yenna mukwano illa mu'mina okujjako nga muki nga mukkiriza nabbi n'atuuka noga nti wala yaakulu ta'amuka illa taqiy tomuwanga n'ekyokulya n'omugulira akantu illa taqiy kujjako yalimu okukyala nyina ffe tugenda mu gurupu n'ogamba banno buli omu ayogere kyayagala abakwata bbiya ne bakwata oyo alimu ku busiraamu obutonotono asaala asiri akanze sinywa mwenge ninja kunywa soda olina ayisa bbiya olina ayisa chips naye yagamba nti wala yaakulu taamuka illa taqiyu tagezanga n'alya ku mmere yo kujjako yalimu okukyala ani mukwano gwo nze nkikakasa nti okuseeguka kw'abavubuka abasinga obungi baseeguuse lwa mikwano groups teri yabeera yekka n'aseeguka yekka wateekeddwa okubeerawo amukola ki amuyigiriza bw'akola wegenda ng'ogezesa abavubuka tubakuba na TV egenda ng'erikodinga abantu mu kibuga ne tusanga buli muvubuka n'omubuuza nti ani lolommodo yo ani lolommodo wo ojja kuwulira emboozi z'abavubuka kizibu okugaa nti sheekhe gundi omusomi wa Qur'ani gundi bayagamba bayimbi bantu bononefu be balolo ki modo baabwe naye ekigambo ky'emikwano kisoomoozezza nnyo abavubuka ne kibayigiriza empisa ki embi society neekola ki abantu abo bonna be mulaba bankuba butayimbwa banyaga bantu masimu mikwano gye bayigira mikwano emibi era ogenda okulaba bajja eyo mu kabondo kaabwe bali mu groups mikwano wali olaba ey'omubbi gwe bakwata nga bagenda omwokya ebipiira ne bamubuuza obbanaani agenda okwogerawo olujegera abantu babba nabo nga gyonna miki teryaga nti nayiga nzekka era ogenda okulaba ayogera gundi ne gundi mwali ne gundi mwali ne gundi mwali ne gundi tubba naye gundi yabuze mikwano emikyamu gya kabenje eri abavubuka n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu abavubuka mwegendereza emikwano gye mulina abaana abali mu masomero mwegendereza ani mukwano gwo abakyala abali mu maka mwegendereze baani ba mikwano gyo omuvubuka ali wano ani mukwano gwo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi endala nti almaru ala diini khalilihi buli muntu yenna ala diini khalilihi agenda kuzuukirizibwa bakuzuukire ala diini khalilika nga mukwano gwo bwe yali nabbi n'atugamba ekigambo aga falyanzur buli omu atunule mani yukhalil ani gwafuula ki baani ba mikwano gyammwe mu miskiinillah awo ku siteegi ya booda we mubeera baani nolaba abavubuka bali awo ku bodaboda ku siteegi bawemula buwemuzi abakuyigiriza okuwemula gyegyo emikwano gy'olimu
oli naawe mmula ekigambo neejjako n'enkofiira olw'obuzito bwakyo naga naawe oyogedde owemmudde jamu omwanjigiriza yakaligenda mu maaso mikwano kikabenji buli mwatunulemu abavuzi ba bodaboda stage zemubeerako bannammwe abo beeyisa batya abatuyigiriza okukwana mikwano omukyala batuuka n'omugamba teriiyo mubiira otya n'omusajja omu awaka nina okubeera n'owebizigo n'ow'enviiri n'owa airtime mikwano gyakabenje gyegiyigiriza abantu buli muze gonna omukyamu emikwano gyonoonya siteegi za bodaboda emikwano gyonoonya amaka emikwano gyonoonya abaana abali mu masomero emikwano falyanzuru ahdukum buli omu yechekingi man yukhalil who is your best friend ani mukwano gwe muntu agenda kubeera ku ddiini ya mukwano gwe naye gwe bakuzuukize n'omuwemuzi gwoveewo oti mu ntaana ng'akuli ku sayidi eno yeyawemulanga njagala kino ekifaananyi buli omu akisike bw'ati twebale ffenna wano nti tuli mu ntaana tuvuddeyo bwe tuti n'otunula ku Sudaisi imaamu w'e Makka ne Madiina n'otunula ku Shuraimu n'otunula ku Huzaifi n'otunula ku Sheikh Fawzan n'otunula ku Ibn Uthaymin omwenye otya ng'ozuukidde ofaanana otya wallahi libasanejjere abo abantu b'ozuukidde nabo tukube ekifaananyi ekyokubiri ffenna tuli wano tuvudde mu ntaana ogenda okuvaayo bwoti n'olaba gayitano n'olaba fulufiga n'olaba sematimba n'olaba kamiliyoni n'olaba mariyaki ogamba oti ugamba otya basiraamu njagala ebifaananyi bibiri mubisike badde saagadde museke busesi njagala mufunemu ekyokuyiga kuba wallahi bika byamaziga kyekyo nabbi ekifaananyi kye yali atugamba sallallahu alaihi wasallam naga nti falyanzur ahadukum man yukhalil buli omu atunulaani gwafudde mikwano gwe bwetu bwe tugenda okuva mu ntaana kati ekiseera kiri gy'oli choose what you like kati tandika okulonda kyoyagala kwebyo ebifaananyi bibiri byenkuwadde gyegyo emikwano nga nammwe bwemuwulidde ne museka ate nga mbadde sibasuubira kuseka bwe batya abantu tugenda okuva mu ntaana ani mukwano gwo kigambo ekyo tukitwale nga kikulu emikwano gyegyonoonye society y'abaki y'abavubuka saba Allah subhanahu wa ta'ala atulondere emikwano emirungi atukingirize emikwano emikyamu mu bisoomooza abavubuka gy'emikwano emibi gy'emikwano emikyamu egituyigiriza buli muze gwonna omubi bakwana bati bafuuwa bati emmindi omusawo omulogo omulungi ali gindi mikwano abazadde kino kyekisemba nva ku pointi eno tulondere abaana baffe emikwano emirungi tutwale abaana baffe mu masomero omutali buseegu tutwale abaana mu masomero agalimu okutya Allah gy'otutta omwana wo sheekhe waayo ddala yaani afaanana atya olwaleero tulina challenge nga nnyimiriddeko abo abazadde gye batannaba kutegeera ey'akabenje akanene akali eri society y'abaana baffe ate nga be bavubuka abaliwo ate ng'ensi bwetu bwetambula challenge erimu kwe kuba nti olwaleero abasomesa abaana baffe benkana nabo mu bwonoonefu
ne mu myaka bafulumya omusomesa asomesa omwana nga muvubuka abamu sina bafumbi yayimiridde mbaki ayimiridde mbaana nga balaba benkana nabo mwononefu nga n'abaana boononefu osuubira ki ekiddako edda abantu abasomesanga ng'omusomesa aba muntu muki azimba mukulu azimba omwana amulabanga muwala we mutabani we niyo olwaleero abasomesa balaba abaana balinga bannyinaabwe balinga baganda baabwe bombi boononefu abamu ba adimi ba mikutu gya tiktok omwana gwalengera museegu naye muzibu osuubira ki ebulaba ensi eno bwe tunaaba tetunnaba kweŋŋanga kulabula baana baffe ku mikwano tuyinza obutakola ki obutakwasa ebizibu ebirala ekyo kyakumeka ekyomunaana bizibu ebirala mu bizibu ebikyalenjinga abavubuka taqlid al-gharbi fi libasihim wa fi aadatihim okugoberera garbi ensi kalicha zetugoberera garbi ezo zi western culture nitubagoberera mu nyambala yaabwe mu neeyisa yaabwe olwaleero abavubuka be batunuulira bw'alaba Omumerika n'alaba omwana ava mu Australia n'alaba Omuswideni ng'abagira okulya ebisiyaga ye culture gye tugoberera western culture mu byonoonye society y'abavubuka be bavubuka ebirowoozo byabwe okubizza ku western culture ensi ezo emuyita zinnaggwedda zimanyi ezaakulaakulana zikulaakulanye mu tekinologi naye empisa ziri mabega omuntu n'ayambala omukyalo omukulu n'ayambala akaleega kokka n'akateeka ku mabeere ge ne kannika n'asiba busibi mu maaso n'atambula ne tumukubira mu ngalo omuzungu ne tuweereza bbaayi western culture olwaleero abantu gye bakoppa ennyambala damage gye ziva enkunamyo gye ziva kundisho gyava mu western culture tukoppa Abayisirayiri Bamerika simanyi baki abazungu kyentegeeza garbi era ogenda okulaga nti mu Amerika bakola bwe bati bwe nali erandani nga bakola bwe bati nolaba misikini buli ekijja agoberera alya eno akutta akambe eno fooko n'ebyali ebyetaagisa akambe tebiriyo ali ku binyeebwa ku nva za binyeebwa akutta akambe eno fooko kubanga mbubambi yakoppa mbu bali bagunjufu balya balina obwambe ne fooko mu mikono gyombi ali ku bijanjaalo kutta ekifooko akutta akambe ayinaga nti akambe bakakwasa simanyi gwaki gwa ddyo fooko simanyi yekwasa kkono era banabbi sallallahu alaihi wasallam bwatendeka empisa azitandikira ku mwana omuto namugaa nti ya gulaamu sammillah mwana gwe yogera erinnya lya Allah olya wakulu biyaminika liisa ddyo wakulu mimma yaliika oli ekikuli mu ki nabbi atendeka naye ffe abo betukoppa tubakoppya ennyambala otunulira olwaleero abantu ennyambala gye bambala eyesitaza omuntu omukulu n'omuvubuka toyawula osanga omuvubuka ali mu kasaati ka mwana wa myezi 4 kataddemu bw'ati nga katuuka omwana ow'emyezi 4 anti omulembe gwaki wa fiitingi
ono ntya kubasitula kwonoona ddala si naye era nammwe mbalaba ennyambala ya musi abuvunaanyizibwa abamu ge mazima saagala kubakwenya nakubageya ennyambala ya musi abuvunaanyizibwa tusaalira ku layini eyo ne twagala n'okuzibirira mu swala ate ng'okuzibirira mu swala tekikkirizibwa omuntu n'akutama n'olaba egundi eŋŋango n'olabira ddala wayita obukyafu yambadde akawale mwaki mutwonoonera esswala ne mujja mu swala mwabafaanana bwe muti n'okutama bwoti omugongo guyiseemu gujjudde oluumu otulaga obubi nabwo kubanga mwambadde fiitingi nkya kwonoona ddulusu n'alisitusizza buli omu ne bakulaga mu kamera buli omu n'alaba nti oyo muganda wange oyo mutabani wa gundi ennyambala oba bwe sigambye mu abandaba n'agamba batandaba ngwizo nyini ze twambadde si za buvunaanyizibwa obugoye bwe twambala bw'abaana kwotaddemu ogenda okutama booti kayiseemu ne kajjayo bokisa egize bweti akanda baga taklidi algarbi fi libasihim okugoberera aba western culture enyambala yaabwe eneeyisa yaabwe mu kulya mu kutambula enjogera n'ebigambo olwaliro abantu bye bakozesa ogwo gwe mulembe olwaliro abo bichallenges abavubuka tuli fenna basiraamu taklidi algarbi kasita twafolowinga abo kalica yaabwe ne tugirinnya kagere hadisi egamba etya sanana man kana kabulakum mujja kugoberera enkola yaabo luta ku luta luzira ku luzira nzira step by step hatta lawa nabbi yagaa nti hatta law dakhalu hajara dab ladakhaltumu naye baligwa mu kinnya ky'enswaso mujja kigwamu olw'okubakola ki olw'okubagoberera buli kamu buli akafuluma ne mukagoberera buli akafuluma ne mukagoberera buli akafuluma ne mukagoberera eyo challenge eri mbavubuka emisono gyonna gye mulaba enneeyisa enjogera enkangabala emisono gy'enviiri buli naabeera nga sekanolya kino ekinyonyi ky'eggwanga zenviiri zasaze ŋŋaali wanaaleseewo wanaaziwanvuyizza nosanga n'abasajja abakulu abasala simanyi bakabushi bimemeya musajja omukulu omuyivu emirembe egyadiba edda twakula gye tulaba ne mumulembe guno okyaguliko uli ku french cat tibikkirizibwa nabbi yalaba bulabi mwana muto sallallahu alaihi hadisi eri mu Bukhari yalaba bulabi mwana muto nga weba tuba musaze enviiri n'agamba nti ahliku kullu aw itruku kullu either zonna muzisaleko zenkanenkane oba ozikola ki ozirakanga bwe ziri oba ozimalako yetunulirwa leero abasajja abayivu tuga muyivu naye ebyo byonna tubikola lwaki western culture culture yaabo etumazeewo etusensedde western culture esensedde abavubuka naye bajja ku mulamwa kakati ate bwegwa kufa abalina amaalo kubanga buli ekijja oyagala olabe nti gwokola ki gwoliwo gwoliko maalo okwata otya akambe ne fooko ku bijanjaalo byolya tegaba maalago maalo gennyini akutte fooko mbw akutte abazungu bwe batebalya tusanga omuvubuka konna katono bwe kati kayambadde ki t-shirt ekinene bwe kiti kalinga akali kuhanga mabega wakyo ya mu pregnant nazimba ewa pregnant najja nayimira ne musala afaanana bwati waliyo ogugamba ogunene t-shirt gyayambadde ya musalankwawa omuvubuka alaba nga wakabi sat iko ekigambo ya pregnant okay
Be pregnant, you will see. Naye ebyo nabyo bisomozeza abavubuka. Western what? Mutegere kyentegeeza. Ekiddirira ekisembayo oludalusu yaffe olwaleero mu bisomooza abavubuka alfakru obwavu. Obwetubwogerako n'okubulowoozaako ebiyengeyenge bitujja kubanga society y'abavubuka mu bisoomozezza ennyo eri abavubuka bwe bwavu obw'enganze buli muntu ne buzaala emize emibi egy'okuba abantu obutayimbwa, okunyagako abantu amasenyu, okunyagako abakyala obusawo. Eyo yonna nsibuko ya buki? Ya bwavu. Bavubuka okulaba nga basomye ate nga tebalina mirimu gye bakola. That is a big challenge. Ebyo bisoomozezza nnyo abavubuka. Kyova olaba saagala siri muwi w'amagezi nti njagala kuwa Pulezidenti Museveni magezi, naye mu bye yali badde alowoozaako ennyo nga tannalowooza kukola pikipiki zitanywa mafuta na mmotoka. Asooka atunuulire society y'abavubuka obwavu bubeekubye empi. Abaana b'abantu be baweeredde ne babateekamu ssente nga balina kye babasuubiramu, naye laba obwavu kye bubakola, ne bibafuula abataasoma, ne bibafuula abatali bantu. Omuntu watandika okwesiiga evvu ne yeekola obusolosolo n'ayimba nga Paulo Kafeero diikuula, wallahi buba bwavu. Bwavu bumugyamu ensonyi n'agamba bwe sikola bwe nsigenda kufuna kyendya. N'ayambala gomesi n'ateekamu muno amapeera ebitengotengo n'azimba amabeere ng'omukazi n'ayimba nga Nabiryo. Wallahi bwavu. Ate abo bonna bemulaba abagwa mu mbeera eyo li ne yeefuula ddiikuula n'ayisa omukka emirundi nga 10 baba balina abaana. Luusi bamulengera ku TV abalaba taata bye yeekola. Nsonga y'obwavu nsonga mu bimu ebichallenginze era ebichallenginga abavubuka. Baana b'abantu balinga abataasoma, era obwavu bwe buwangungusa abantu ne bagenda mu nsi gye batafunira mirembe. Abaana baffe abo ab'obuwala be mulaba abatikkibwa ku kisaawe Entebbe nga balinga abafuluma mu ggwanga eritali lyabwe, bwavu. Saagadde tubanenye nnyo kubeera ku byeyo. Bafiiringa embeera ey'obuzibu ng'ebayinzi. Omuntu teyalireseewo maka, teyalireseewo baana be, teri yanyumirwa kubeera ku mawanga teganyuma kubeerako, ganyuma kugendayo nodda, naye buba bwavu. Muwalabu n'amuvuma n'amulangira n'amumma ekyokulya anoonya ssente, naye nga nejjadda mu nsi ye talina wakutandikira. Omuntu okutuuka okubeera ng'ateekawo akagalo ke nga bwe nalabye mu nsi emu, ne bamutemako obugere ne bamuwa ssente. Ani yali egombye ekyo basiraamu? Okuteekawo ekigere kye ne bamutemako akagere. Nakiraba ba mu Sri Lanka, Zimbabwe, yes, Zimbabwe, very good, Zimbabwe. Oli ateekawo omuvubuka ateekawo akagere ne bakatema ne bamuwa $50,000. Olwaleero abantu bazze ne batuuka n'otutunuulira, batunuulira omuntu ng'alimu akawumbi ne bamugyamu ebibumba, ensigo, ebiwoowolo. Buli n'atuuka n'ogga nti ensigo yange wallahi natuula n'omwana omwezi oguwedde, mwana muwala, nanga njagala kugaba nsigo yange nfune ssente. Naye nga obusiraamu tebukkiriza. Nanga nti obwavu buntuuse, naye nga yayogera alina diguli, alina diguli.
nagamba mpulira buntuusi sirina ssuubi wenteeka application sisuubira naye omuntu watuuka okugamba nti agabe ensigo yeemu afune ki ateekewo akagalo bakateme bamussente bwavu saagadde nnyo okubunyumyako buli omu asobola obunyumyako mu mbeera egyo bumulumamu naye ate nga bwe buluma omuvubuka bwe buluma n'omukadde buluma bukola ki saba Allah tutaasi obwavu bubi buluma buweebula omuntu balamu omuntu amagezi bukufuula ekintuntu saba Allah tutaasi bwogereko ntya mu bigambo falfakiru la hiilata la omuntu yenna omwavu la hiilata la talina solution gyayinza kwetuusaako okutambuza bulamu bwe watakunu laila wayukallilu fakir famire ezirimu obwavu ziwangalira mu buzibu mwana we yali baddewo w'amagezi n'alemerwa n'okumwongerayo lwabuki lwabwavu n'alaba ebitone ebiyiika mu mwana we naye olw'obwavu obwavu okumanya bubi bwe bulemesezza n'abantu okuwasa n'abakyala okutuddukako buli kiseera ate ne bataba na kisa na busaasizi ne basigala nga batulangira okubeera abaavu ekitali kintu muntu kye yeesiimira mu duniya muno nti kambeera omuki omwavu n'olw'ensonga wano njagala kwegayirira naddala abaana abawala abafumbirwa nga banoonya bugagga eri abasajja ffenna twali basanyusizza naye yentegeka yani ya Allah yeyategeka mu nsi muno okubeera nti bwe tuteekeddwa okuwangaala teri yanyumirwa kubeera nti mwavu mu nsi naye olw'okuba obwavu bubi buli muze gwonna omubi buli kirowoozo kyonna ekikyamu omwavu aba nakyo singa kati nnima amayirungi n'alifunye ssente omuntu ayinza n'okwegomba okuvuga embizzi omuwe ssente kubanga buli afukaali embi ejjira omuki omwavu gwe balengeza ddiiro embi ez'obutemu bwemunkubira ejjambi yes ankuwa ssente 20,000 oluusi 10 oluusi 3 liraba omusango gw'eŋŋanzi gwagenda otuuka nagwo mu maaso ku mitwalo gye bamusuubiza kizibu nnyo omuntu okujja okusomera mu mugagga ddiiro ey'obutemu bagisomera mu ki mwavu munkubira ennyondo 3 w'emitwalo 2 naga weesirikire ozimpa okakasa tijaziko olina amukuba banaye obwavu bubi simanyi bigambo byenyinza kukozesa kubannyonnyola wabula buli omu gwe bwali bulumyeko tuula ofumiitirize olowooze teri kirala osabe Allah abukole ki abutukingirize ffenna tusabe Allah atukingirize obwavu oba tebulina kalungi era nalabako omusajja lumu ng'ayogera ku Facebook okwo naga nti omwavu taba na magezi aba na lugezigezi
ate nga naye ayogera ekyo mwavu naye yali annyonnyola obulumi bw'ayitamu mu bwavu nga annyonnyola obulumi bw'atuuseeko bane obwavu bubi wallahi obwavu bubi buyinza n'okukukyayisa noga ye mufaaki kirwaki nsaala bwavu bubi bwakabenje n'ennyoko takwagala lwa bwavu omuzadde nga Allah amuwadde abaana bonna ne bamusala mu bwavu era ayogera naga abaana bonna bansala ng'ategeeza bonna teri alina ssente kyaba ategeeza bonna bansala bwe mubeeramu abagagga era gwakulaba luvannyuma tenalabako lumu ekikolwa musajja n'akinyumiza omusajja ng'akaaba n'amaziga musajja mukulu mukyalo omu alina abaana babuvunaanyizibwa abamu mu kibuga muno ye mulimu Allah era beyagerera abatalina ssente bwe yajja okukyalira abaana be yasibira mu maka ga mugagga ng'ate omugagga oyo Allah gwe yawa ssente ye muto ku bano n'abaga nti maama yazze buli ayagala omubuuzaako wali emuyenga musajja yakaaba omwavu n'aga nti okuva ewange okutuuka ewa muto wange osookera wange naye maama yayiseewo buyisi bakuba sirina n'agamba kubanga nena teyaliyiseewo naye nga buli ayagala omubuuzaako wa muto waabwe eri kuba yalina ki kuba nabo abazadde bagezi tasobola tuula wa mwavu kuba onoomuwaki alina kgenda wa mugagga yajja omusiibula n'akasawo kaki kasukaali kaali buli ayagala omulabako wali era bamaama baffe abo bazadde baffe bwe tubeera mu famire ng'abamu tuli baavu ng'abamu bagagga bw'otwalayo abazzukulu babasosola abasosolera awo mu byokulya kanaak'omwavu kasembyayo okuwa kyayi taata wampaaki ojja kumedda asooka bamuki bamugagga mane obwavu bubi bubi buyinza n'okukusaazisa esswala n'otafunamu mpeera noba ng'olowooza bulowooza ekyokulya ngenda kijjawa eyalifunye esswala ayo n'ofunamu ebitundu amadaala nabbi ge yagamba 27 n'ofundikira ng'ofunye amadaala 4 bw'olowooza bw'oyayuuya bammanja renti njala ennuma bintu bingi basiraamu afukaaru kyova olaba kirungi nnyo era obwavu bukosa n'akiida enzikiriza abantu ekibatwala okutuula mu byogero abasajja abakulu nga batuula mu byogero ebyemiki bafune emikisa bwavu basiraamu bw'obwavu bukosa enzikiriza temubuzanyisa bubi gwe omusajja omukulu watuulira mu kyogero mukyogo bakita kyogo yes mukyogo kiba kyogo ekyabakulu kyogo ekyabato kyekyogero olaba mwabyawula nobyawula kakati obo bonna buki bwavu bwe bibawuza ebyogero nti kyogo ekyomukulu ekyomuto kyogero mwali badde temutuuka ku sseere kubyawula bwavu bubi bwe bunaabisa abantu omunnyo bwavu anoonya ki mbeera ekole ki etereere banaye bwavu bubi buli omwana nga twamuwadde omuzindaala lwojja obwavu tujjawo ekitabo ekikwatagana ku bubi obuli bwavu ate era kyensembyayo nakyo obwavu tebulina kalungi akalungi k'obwavu kali ekintu ki kwakhira ng'ate ofudde oli mugumiikiriza n'ogaa nti alhamdulillah ala kulli haal naye mwavu ki atuuka ku sseero n'agaa nti alhamdulillah ala kulli haal
kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti inna fuqara al-muhajirin abaali abaavu mu basahaba baasebuka ne bava e Makka ne bajja e Madina sayadkhuluna al-janna bo bagenda kuyingira ejjana qabla agniyaihim ng'abagagga mu bo tebannabajiyingira bi 500 amin bakayita emyaka 5 omuntu wagenda oga nti alhamdulillah obwavu bwakola ki bwantaasa nenyingira ejjana nga haji gudi bifeekera tannagikola ki naye ku duniya kuno bwavu tebulina kalungi era n'abantu bano okutufuga buti batufugira mu bwavu mwe bayita okutufuga bwavu wallahi teriyo muzadde yali egombye mwana we kola bwayaaya nozaala omwana n'agenda n'aweereza mu maka g'abantu nga bba abaweereza bwavu wetusuulaawo nolaba omwana omuwala omulungi alina figa ennungi alina feesi ennungi ali mu maka oluusi alya n'oluvannyuma mukomba buti waliyadhu billah saba Allah kitaasa abaana bafe bateerewo embeera ennungi baleme tuuka ku ddaala eryo ate ne mbeeramu amakeera Allah bawadde ssente beyawa ekizibu ky'okutegeera n'abawa obugwagwa ne bukulembera obugagga wallahi waliyo amaka ge banyumiza ng'eyaganyumiza thika agibwako emboozi yatuuka mu maka nga mulimu omwana omuwala akolamu ng'abagagga baba bali ayimirira ku dayiningi nga olaba asikaali oba bodyguard ne bamala okulya ng'ayimiridde bw'ati nga balya mami ne ddadi ng'ayimiridde bw'ati ne balya we balekawo kye baleseewo kyalya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un obwo bonna obwavu bubi tebulina kalungi naye mu bikyalenjinza abavubuka buki n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu omusomo guno gukyagenda mu maaso naye olwaleero mukkirize nkomaawo biidhinillah saba Allah atuwe ekisinga obulungi mu daruso eno atukingirize emitawaana egyeyoliisa eri abavubuka atutaasa ebizibu pozi kyenjagala okusembyayo nakyo njagala kisaba naddala abasajja bambi mbeegayiridde nga bwe kisoboka mukumye ejjoogo n'akamanyiiro eri abakyala bw'osanga omukyala ng'azimbye amaka ge aba tazimbye gwe kuwasizaamu aba azimbye ennyumba ye akubeerawo mu bukadde bwe niyo ogenda n'osanga omukyala oyagala omuwoowe ate n'omugaa sirina busobozi bupangisa njagala nsule ngaaweewo okuba kumanyiira nakajoogo gw'atasobola kupangisiza mukyala gw'oyagala lwaki oba omuwoowa kusule mu nyumba ye ekyo mukikomye kibi tekiragana kitiibwa abakyala abeezimbidde amayumba gaabwe tebagazimbidde mu kubawasizaamu ekyo kye muba muteeka mu bwongo okuva olwaleero teriyo omukyala azimba nnyumba ye ng'azimbye akuwasizeemu bw'oba omwegombye muwase omugjewo mupangisize naye n'omulaba azze akubye ebikalu ate sirina zipangisa kati lwaki owasa lwaki omuwoowa oyo kola mulimu ki muwabadde ki mwe abatuswaza ne bwetutuusa ku ddaala eryo akyala ne balaba nga buli musajja yenna bamuwewula nga ffenna basuubira twenkananga gwe ntegeerayo mutuyambeko ku nsonga eyo bw'olaba omukyala akoze azimbye akayumba ke kake leka kusuubira ndi bagenda kukuwasiza omwobeera omwo bwavu njagala kusembyayo mulundi ogwayita okwebaza obuzaayo sente meka gwe wa SK eza kamera miliyoni 3 tukuwadde omwezi gumu ozinoonye ovuve mu ddiiro kyentegeeza mu muyambeko agule kamera naye njagala kwebaza abakyala abamu abali ogwayita okwebaza obuzaayo sente meka gwe wa SK eza kamera miliyoni 3 tukuwadde omwezi gumu ozinoonye ovuve mu ddiiro kyentegeeza mu muyambeko
agule kamera. Naye njagala kwebaza abakyala abamu abali e Sweden bakuwadde ssente obubaka bwo buno, njagala mbukuwe oyongerezeeko biidhinillah. Saba basenga n'abantu bakola bwe batyo ne beekolamu ebiki ebibiina balamu, ne bakolamu ebibiina ne bayamba ku buki ku busiraamu, senga obusiraamu buli wala. Naye mbeebaza abali e Sweden abakyala abakulembera omukyalo omu amalayira, Allah abasiime.